kakomando. Katinisha sema. Jireza na kakomando kalya. Akakomando kalya oti. Kabera ku sowani. Oba mukavera. Kasowani. Akakomando kaoma. Oyagala kakomando, oyagala mmere. Njagala ice cream. Ataka komando. Wakakoye. Ndikoye. Ndengowa. Bokalyo sese makati. Bannanga abanyolo munyirira kibebe kyango kiraba kinyolo kyana kirungi nga okiraba tekiri mu filter namwe bakazi bammwe mu bakoli nga tebali mu filter mulabe mulage ku bakazi bammwe nga tebali mu filter mwange yono namwe mulage ku bammwe. Export TV to the world. TV tuli ku mutimbagano nze omwana soda ndi mabega kamera eno omukulu njagadde muwe screen yonna agibeemu bagamba wabayina amafuta ge yayise nako gakomeeyo. Subscribinga, commentinga, sharinga. Munywanyi Abe gyali abeerayo ne tukwasaganya ensonga zaffe malidadi sana. Twala omukisa guno okwagaliza ba followers baffe bonna okwetoloola ensi yonna omwaka omujja omulungi ne Christmas ey'essanyu. Aba El Shaddai Money Service International bano basufu mu kutambuza ensimbi okuzijja gy'oli n'ozitwala yonna gy'oba oyagala. Ennamba zaabwe ziri wansi awo n'ezaffe weeziri. Omukulu ono nzije tunyumyemu emboozi tejja beera nnyo na mutwe gw'amaanyi nnyo wabula tugenda nnyumya ku bulamu bwe. Jaaka oli otya? Nze ndi bulungi nga bulijjo. Kirungi oba oli bulungi. Oli bulungi okakasa? Ndi bulungi singa siri bulungi singa siri wani. Olina kampeyini gy'obaddeko ebiseera ebyo ey'okusonda omukono etuuseewa? Kampeyini yaggwa reason nti nno bakyagumaliriza naye nga yaggwa. Omukono wagutumya bweru? Saagutumya bweru naye omukono ogujja ogenda kuba gukola emirimu. Baira napostingako ne posti emu nga bali kumpima ne postingako nga balinga bali okugumaliriza. Baakupimira ludda wajja? Luweere eyo kudwali balita nkole wa Dr. Mubiru. Ova otya mu kibuga n'ogenda eruweero? Waliwo ensonga lwaki kubanga abamu balina emikono nga giringa plastika nga bagenda kubeera nagwo naye nga tewali kyegenda kukola. Jaaka nali manyi ebintu ebirungi ebyakabi bibeera bisooka wano mu kibuga nga tebinnagenda mu kyalo. Lwaki luweero? Liri eddwaliro ly'amaanyi. Oyinza olowooza nti nno amalwaliro ag'amaanyi gali Kampala yokka. Naye luweero waliwo ku ddwaliro ery'amaanyi ery'abalema esobola okuyamba omuntu. Gye wagenda? Gye nagenda. Omukono bagulinawo oba bagenda tutumya mutumi? Omukono bagukola bukozi. Bagukolera ku ddwaliro biki naye nga kati saazi ne kibulako waliwo kino kigiravuzi ekibanga omukono. Kye kibulako kyokka kyokka. Ezo ssente bannayuganda bye baazisonda? Yes, bannayuganda bye baazisonda. B'ovuma enja n'eggulu? Sikyabavuma nakyuka. Jaaka tokyavuma? Nakyuka okuggyako annumbye gwe nfaananyi naye nga nakyuka. Ekitegeere. Okyaba nga nkyenyiga mu ntalo zonna abano balaba benyiga naye sikyaba mu ntalo za TikTok. Nkola byange binnyumira. Ki ekyakukyusa Jaaka? Ekyankyusa kuba nti nno nakwatibwamukko. Like n'engenda gye nali sigendanga. Ani akusiba? Biwanvu bansiba baali bangi keesi nalina nnyingi. Nyinza okugamba Katikkiro yansiba oba Gravity oba Full Figure. Keesi nalina nnyingi naye Mukama yazza bibye. Osomye amannya 3 Katikkiro, Gravity, Full Figure. Naye nga ekyali mu nsonga yali mu mabega y'ensonga Gravity yankwata. Walina buzibu ki ne Gravity? Just nga omanyi aboogezi b'oku internet navayo nga ninga wa advice kuki kukyabadde kushya Gravity. Ekyali kushya Gravity. Kati mu nsobi zonna ezaali ku show eyo n'olondoba mami we kugamba mami akwataganira wane n'okutegeka kw'ebivvulu. No, ndasi nange neyo kyakubanga nange nina nzaala. Naye nakola ensobi kubanga ensobi zikolebwa abantu. Teri mufaafa nakola ensobi. Okitegeera. Jaaka ngamba kisukkakaawo ku nsobi. Kuba bw'oba weetunuzaamu essimu bw'oti ng'okikola era ojjukira nti nkola nsobi oba ogamba kamuwe. No, ebiseera ebisinga
ka app akayinza okuba kalimu omuzimu. Kyogamba tekuli bali app oku nga babuulira enjiri kuba lono omusajja ali wano mu kibuga oba yaani banaye omuyaayo yakoze ssente mana Uganda simanyo saawa 11 ey'okumakya aba ku street. Kati omwana soda nze nzire mu kubuulira enjiri sebo kyoyagala. Osobola bulungi obuulira enjiri? Ntandika ntya kubanga saasoma enjiri esaana kubanga wasoma. Okimanyi Katonda asobola n'okuyigiriza oluzungu. Otandika tomanyi. Singa Kenzo yali egadda. Era okubye. Kati ng'ongamba tojjakuba. Nedda sikubye. Kenzo tamanyi luzungu. Nedda agezaako naye. Ekibuuzo, the question is simple. Answer eri either yes oba no. Kitwale nti oli mu kkooti. Wagendako mu kkooti? Yes, nali tusako mu kkooti. Naye tebakuwozesangako. Nedda jjaaka. Bampoze. Omanyi kye bayita okuwozesa ne bakusimba mu kaguli? Yes. Omulamuzi n'atuula ali ne looya w'oyo gwe wakosa. Bwakubuuza ansi baye oba nedda. Kenzo amanyi oluzungu. Agezaako. Ansi nabaye oba nedda. Kenzo oluzungu agezaako tudda mu mazima. Namwe mukiraba. President wa Federation. Anti yanyooma omukulembeze waffe gwe twalonda. Mukulembeze ki? Omumanyi soda. Omukulembeze w'abantu. Singa by'oyogera oyagala male kuba disclaimer nti ebigambo by'owulira bya jjaaka. Ebigambo bibyo. Omukulembeze w'abantu Bobi Wine. Wamuvumako. Nakyuka kati naddawo we tomanyi ndiwe. Kati ndiwe Gaza nakyuka kati. Tutugera mutuukako. Wagenda olabanga ekivulu kya gravity. Muliko ebitatambudde bulungi ng'ebimu ku bitatambudde bulungi ye maama. Inzo okubanza kinalaba. Inzo okwensozi zaali nnyingi. Kuba nali nyinza okwogera ku nte GRA tabanye njogera ku kinene ayogera ku ekyo lizo nti inzo okubanza kinalaba. Nga n'abalala balina birala bibala. Yetaata. Yeah. Wagenda olabanga ensobi ezadde emirere. Ebbaira nakola ensobi neetonda nayikira ensonga ezo zantuusa wawanvu. Nolaba nazigguka zonna ssala za Mukama Katonda. Ensobi wagitegeera nga tonnasiba oba bamala kusiba n'oleka otegeera ensobi. Anti mwana soda obeerewo mu kazigo ko gy'opangisa olowooza tosobola kutuukibwako. Naye osobeerewo mu kazigo bankwata nze kenyi nali sisuubira kale. Nali manyi bino ebya bulijjo byenkola naye ate bino byali biralamuko. Ekitegeera. Yakubanga byali mu poliisi byalimu okusiiba paka luzira n'enkola byali biwanvu. Ekitegeera. N'oyiga. Nayiga. Wanakyuka sikyali ewaluli. Ekitegeera. Charles Peter Mayiga mukuuma ddamula muyisaamu eggaali ne ngamba ate omukulu yakusaba busuulu okunyiiga. So naye ebintu bya app ebyo oluusi obyessaako oluusi tebiba bya ddala. Tugambe tuba tunoonya vibe. Ewali vibe wetukola. Vibe mugifuna mussa. Mutyoboola. Mutyoboola naye just okunoonya vibe. Ebintu bya TikTok bayira ababifulanga n'akunyiigira. Nze wali omuntu wali abantu bensanga mu makubo like ng'agamba akaana ko kantama neweebuuza nakwetama nakukola ki. Lizo nti nno bye tukola ku internet. Babiraba like oyitaye ku makubo nga waliwo abaakwetamu. Naye ate ne batamanyi nti ate waliwo obulamu bwa bulijjo. Okitegera mu bwange walijjo neeyisa bulungi nze seeyisa bubi mu bulamu bwange obwa bulijjo. Ani ayinza okukujjulira nga ffe kye tulaba? Ojja okyaleko ku kyalo gye mbeera ojja laba nti neeyisa bulungi. Obeera wajjaaka tulagirireyo n'abantu tujje tukukyalireko tulabe ekyalo ekisuza omufunze mu lulimi olwandibadde olunene ne lutyoboola omuguunwa. Tulabe ekyalo ekisuza omuguunwa. Ensula ng'awo ku zebbula awo. Olwo tulagiridde. Sibalagiridde naye nze ebya serious. Tuwe namba ya LC chairperson. LC gyali naye ebya serious ku kyalo neeyisa bulungi. Ekitegeera kuba ate oyinza kweyisa bulungi wantu wonna n'oyinza omalako n'enseeno. Kitegeeza weeyisa bubi ewalala ku kyalo weeyise bulungi osobola omalako n'enseeno. Naye obulamu bwa app nga bwogera okusinga obwa bulijjo. Babagamba kyowa abantu kyekiraga kyekireflectinga kyoli munda. Nedda baba mwana soda nze ebiseera ebisinga ekyakisinga nnyo okuntulugunya ali mbeeranga nzekka. Gwe soda tomanyi nti n'obulemu buluma. Obulemu buluma anko. Gwe balemu nga bazali olina emikono ebiri n'okera ku makya ng'olina omukono ogumulowooza obeera oti. Obulemu buluma naye just osobola okigamba bannayuganda bagaana okkiriza. Gyakaguweko omulema wekamu. Sinzezeko omulema nzekka naye ate buli omu bulina engeri gye bumukosaamu ba gye bumulumamu. Kati nange nyina engeri gye bunnumamu gwe kyotamanyi. Nogamba kato bwe malako obulumi kanvume soda mwabye bwembwe. Sikuvuma naye oyinza okuba buli omu alina ekimuwa emirembe. Ekitegeera buli omu tumulaba nti alina kyayinza okukola ekimuwa emirembe.
kati naye nyinza okuba nga nyina byenkola naye nga buli omu akyuka nakyuka sikyali kati mu bufunze kuba ogambye obulemu bulina empisa gye bukuyisaamu wakifunira eddagala kuba kakati buba bukyakuluma era ne bonna ngamba nti tokyavuma era nja kuba ndi awo nga kabaka omusabudde bibi nnyo kuba ovuma banene eddagala lina kifunidde nyina omukazi bayirawo mwana soda kubanga omukazi ani oyo omuzire yetulisizaako bomu tumuwa awaadi tisikweisizaako bomu nyina omukazi gwe nyina mulungi tomusuubira nno ogenda mutulagako kubanze kasompa akafaananyi nga nkateerawo abalabi nga bakalaba yes omukyala njamuku omukyala mulungi nnyo izo nti nno ate by the way omuntu ayinza okukola nti oliko obulemu agamba nti kubanga abakyala bazoleya nnyo ffe abantu abaliko obulemu abamanyi tolina kyosobola abamanyi kimuli wakikolera bukolerezi nate kikwewunyisa mukyala wange mukolerera birungi byereere ebyaki byomukisenge byonna kabe bya mukisenge kabe bya luddawa ebyomukisenge oli sitedo oba naye okugulu ebyomusenge ndikiriya tulageeko waneeno ale mbalagira waneeno akafumu kajiro kokinga akafumu mukazi wange ugenda ku TikTok otekemu Kakono agenda ku TikTok esi mukazi wo kuba nange osobola ogenda ku akaunti yange omwana soda nkuliko obuwala obuwera ono wange mupya ogenda kumpa ekifaananyi ekitegeera mupya era lizo ntino okuba nti nasazewo nkyusa obulamu kuba obeera n'omukazi oyinza okukola by'otakola bazadde be bakimanyi nti gwamulina tibana bakimanya simanyi oba balikimanya gw'oteeberezaamu ku bulamu engeri gye weeyisaamu bwe banaakizuula tekaggwemu nedda oba omuwala yasaze bayira omuwala nga yasazeewo asobola nokyawa famire n'agenda naawe kimanyi ekyo omuwala nga ali mulaavu like nga yasazeewo akyawa famire ye nakyawa ab'oluganda n'agenda nejjaaka okitegeera kyenkugamba ekyo abawala abasalangawo goyinza okuba oli awo ng'ogamba kati oyo sibamuwa muganda wange oyo yayisa bubi nnyo 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 naye nga tewaliwandabamu fyukyayi naye Kakono waliwo kyoyogedde wali n'ogamba obulema bwakutokyalinga nnyo n'otuka okulira ng'olumizibwa gwe kennyini wavaayo n'opromotinga erinnya Kakono senze yali promoting anti baali kuyitanga n'okyusa n'akawunti zo n'ozituma Kakono anti olira abantu be baali mpita kati nentegeera nti nno kiyinza okuba kyekibasanyusa naga nsanyuse bannayuganda kuba bannayuganda saawa zino eno niwengenda Kakono gyaka baalijjawo bamanyi Kakono otusanyusa naye bwe kituuka ku mukuumaddamula n'otukuba bwe kituuka ku His Excellency Robert Kyagulanyi n'okuba nga sikyakuba Bobi Wine tuleeta obutambi ate oleeta butambi bwedda like byensoda bajja bakwata ensobi oleeta akatambi kedda edda nayina enviri kati sikyalina nviri kati bajja tebifaanaga history makes you kiyinza okuba naye bikyuka balayo ebintu bikyuka kubanga nze mbonyeebonye nnyo olefunye ku budde ne weetondera abantu abo bonna be wayisaamu eggaali yes bantu mbetondedde naye bagamba kiba kizibu okusonyiwa sibona nti bayinza okusonyiwa omanyi lwaki tebakusonyiwa waliwo kitwogedde nga tetunajja ku seeti ne ngamba jakaluyo nkusanga onsuubiza nti soda sigenda kuddamu vuma muntu yenna wayitawo kinene nnyo olunaku olundoza data aba akyagaanye obanga ne netiwaaka nfu n'obaako gw'okuba kutta sikyakubange no kale tukozese platform eno weetondere buli omu gwe wali oyisizaamu k'eggaali nze akakisa nkakuwadde kubanga kwagala olikyali wange njala nnyo neetondere like mama Gravity like full figure omwetonderako ki ate ye naye nnyini anyinako omusango kimanyi omusango full figure kukyatambula mukoti awo yemwe weeta omwetondera kuba nange annoonya kati nze simanyi obazi annoonyezaki kati nze kinnoonyeza nakyazayiga n'ecumi bwe bakyala ne mbabuuza fulufiga abakolere ki mumuveeko ne bamugamba atuwa ekiralo ky'embizzi fulufiga ekimunyiza naga nze nnunda embizzi kyokka sinzira ekyogera bali ebakola ki kati oye mutunke mukukkiriza era ye tomwetondera ku kyano yaffe wetondera abalala netondere Gravity kubanga Gravity namukosa bubi nnyo bambi mbadde ne maama we bambi bansonyiwe kubanga nalumbira muzadde w'omuntu nenetondera abo bonna abaganda nenetondera okuva ejjinja yigangawa okitegeera abo bonna nembeeto naye abejjinja bansonyiwa okitegeera bagamba ntukusonyiwe bansonyiwa kubanga tebakyandiko like biva ku bintu bibaawo ne bivaawo ovumayise bantu nedda bansonyiwe buli gwe nakola ensobi bagamba omulamu yeetonda okitegeera yinza okufa like ate omulambo gwange gasobola kwetonda naye mba neetonze nga ndi mulamu kiba kitegeeza nti yeetonze asonyiibwanga
so tukaka tukusonyiwe siri bakaka mbegayiri kuba kyatteeka yeetonze asonyiibwa nedda kiri mu bayibuli senze yakyogera jako osoma ne bayibuli yes nange nfuna obudde nensoma ku bayibuli ne bayibuli eraga bemupya banaali enguzi agikwata solomoni lesweya simanyi biki balina oluzungu lwe boogera so help me god nenga bambi bansonyiwe buli gunakosa abakyala abo nali nsonyiwa mu bakyala eggali bambi bansonyiwe abantu bonna buli gwe nali nkosezza saba kisonyiwo bambi basobole okunsonyiwa bansaasire banziriremu banzemu banzaali buto ng'onoozaala omwana n'omuzaalukuka ekyo kati nze abamu banzaalukuka naye mbadde njagala banzaale kubanga nze ndi mwana wa media nafuuka mwana wa tiktok okitegeera ndi kaana kambaata be bannyambye okutuukako wentuuse naye ate oba nanvaamu naali awo challenge ki oba bisoomozebwa ki byosanze mu bulamu obwo bweweekolera ggwe kennyini challenge ensanze obukyayi mu bantu kubanga abantu balina obukyayi bungi nnyo omuntu akukyawa n'ova n'okunyonya nti omwana soda nabadde ensaaga nadde mu content oli tasobola kukusonyiwa kubanga like aba asubira mu kiri eri nti neyavuma kwegamba oli okimanyi nti abantu balina mpalaniraako oli awalanirako munne oyo omwana yakola bwati n'amuwalanirako okitegeera kwegamba obwo obukyayi ne bulanda naye n'okwetonda bannange okwetonda kw'omuntu bayirawe muyiga okusonyiwa nasobya bintu bingi byensobezza okitegeera byesiyinza kwegaana kubanga n'obukakafu bwe buli okitegeera nze nagezakumaganyiza abalema nyabula sababuganyiza abalema nze like ekyasinga nnyo like okutandika okwogera ku ebyo ebintu biki bali batusosolanga nnyo ffe abalema nga balowooza tutone tusobola naye nazuula nti n'omulema nti tusobola ovuma omulamu si kyekyali ekigendererwa kyange naye bajasi bali batuzoleya nnyo naye nga buli mulema simuvanga era neetondera abo bonna abalema bannange kubanga waliyo n'abalema batanjagala nga balaba amasoza sirimba nga bagamba yandibadde ng'omukiise mu kokasi yaffe ate atulabisa bulabisa waliyo abalema batanjagala naye mbeetondera gwe ng'olire ng'olimema munnange nga tonjagala munnange nsonyiwa kubanga like nyinza okuba nabaswaza naye sinza kino kyekiyinza kunvaako kyova bali bampitanga Kakono nga nsagala bimpita naye nategeera ekiseera nti nno niwe naafuna nti obanguza artificial arm oba nkoze nti tekijja kunvaako nti siri mulema nzikirize eki abantu kibakola kibanjagaliza besides TikTok obeerawo otya mu bulamu bwo obwa bulijjo biki byokola ebikubeezaawo ng'ovuddeko bino ebya TikTok bye mubaako oluseke nyamunyamu bo oluseke lwakadaama yadda bakuba akadaama nga sityakuba luseke anti bwabavuma wali olina okubamu oluseke kakati ng'ogyeko okuba oluseke gyako obulamu bwo obutambuza oti obeerawo oti obulamu bwa bulijjo ntambulira nnyo mu bintu bya music otya oli muyimbi ndi promota promoting omuziki nonyerezaako bulungi ate soda singa sikunywa anti nina okubuuza bamanyi nze nyinza okuba manyi njogere buli kyemmanyi ku ggwe taata nkubuuza ate nekirala mu bwanga obwa bulijjo njagala nnyo kubanga sofa njagala nnyo nange okuba mubwamu nga nkola jasi okulaba bannayuganda nti n'omuntu aliko obulemu asobola okukola ki asobola okukola mulimu ki kuba nakulabako n'akumako emberenge ako nakajjawo kati kakyayingiza ssente mama fina yakangu yabaira akakuuma naye nakajjawo ekifo nali nkatadde kesisi ng'enjiri nga sijja kusobola kudduka kubanga kesisi wekusangaawo ng'osiika odduka akuuma n'okaleka kiba kirezo ojja kukasanga ku kanso naye nasalawo juzi nalina akashaawo nasalawo waliwo kashoki nakolamu awo waliwo akaduka kenagudde kalinga kakloski njaguliramu bintu bikindaye nti mbeerawo nga ndisabedi bulungi wasonda omukono gwe mulema gwawasa gomanyi kitegeeza owasa omukazi kyogamba agendako ne molabirire onajagamba bwe kenyini weremereddwa ate ogatteko omukazi lwaki munoonya entondo bannayuganda sinoonya ntondo nze jjako okuba n'omukazi nyinza okuba n'omukazi nga te nga ngattako kinene nnyo kimanyi ekyo kisoboka oba omukutte bulungi yes kati omukazi gwe nyina omukwata bulungi simuvuma simutya obwo mu ekitiibwa kye ate ojja kwewuunya
ojja kyalako ku page yange ojja mulaba lwaki osindika ku page ogenda kunsindikira ekifaananyi kati jjaka mulabe naye nga by the way obulamu bwange ojja omutambuza bwentyo njagala nnyo okukola era ne ku kyalo kwembera bambi beewuunya kuba ayinza omuvubuka ate ayagala nnyo okukola aseeyisa bubi ku kyalo kwembera nkola okatola nze nali nga nsiba popokonyo yolunisa ebitali nga musiba n'omukono gumu osobola kikkiriza sikikkiriza kubeera sikirabanga naye nkikolanga okitegeera n'essaawa zino eno like akakaduka nze kenyenda kutandika nga nze akeekoleramu kakono yes nakatuma na kakono wa TikTok kwekiri ekigambo nja kusirika ebifaananyi bino si byakwesugira egereza nawe wakati oli free nakyo era free nakyo kubanga abantu kibamanyiddeko so okimanyi soda sikyasula bwakakonoko bamukubira luseke nyamunyamu nedda sooke tuve ku ebyo like sikuba luseke naye sikyasula njala sokompe ku ssente taate engalo zezina abantu bazirabye onangidde nkyakuba oluseke ate osobola olukuba kasukuta yalukuba yawutegeseemu n'ekivulu kyaba kiyita luseke nyamunyamu omusajja ali proud luseke naye nga byebyo like nakyuka buli gwe nasobya ngomanyi nti nali nakusobya ngomanyi nti wali wanyiigira bambi osobola okunziriramu n'onsonyiwa bannayuganda tusobolokera ku makya nga tukukyaye ne tutayipinga resting hell ekyokulabirako sobbi yafudde naye abasinga bali mu mbuutu nakujaganya munnange essanyu lyabwe otugenze wala nnyo kale abasinga bayinza okuba tebamumanyi tugende ku the police has a right to shoot and kill you mukulu tomwine abantu bakuba embuutu jjaka byoyagala nedda saagala nfaate mukuba embuutu kubanga tojagala kakono kuba oli namukwano gwange baida sijja mukweka yeekolera agamba gravity talina siba muvubuka oyo atupangise tugende tumutemeka akakono akokubiri ate lwaki oba oyagaliza munne ate omutema lwaki oba ovuma no ate ekyo tiyayogera kibanga kutta muntu kiyayogera si kirungi bwe bakutemako omukono ogwokulaba bakusse baba banzise busi kubanga kino kyokulwanyisa kinnasigaza si mumwa ekyokulwanyisa nali mayi mumwa ate gwe wafunye omukazi kazi ofuna akuterawo essimu gwe olinga ekitegeera omukazi wafunye akuterawo essimu okyafugika mukazi wange ngaakuluma nnyo talinuma taata mpoza aluma ono hitsapu yuje yakava Dubai kulika e Dubai soko je wano ndo Dubai naawe jaka tovaawo bana abe Dubai bokuba enseka awo naye nga ayonyandyeko isa it's chechiro bro the best brad eddungu ligamba eddungu ligamba jakatandika oluseka yakatonyunya kati empunya jawunya erimu olukatali Uganda twekuba gold perfume akana kebatambula bayimba kakola emirimu nga 10 nawunya oli perfume amalayo omuvubuka oyo mumanyi yitsapu mvubuka mumanyi jaka gwamumanyira ku kiggwa jaka namanyira kuvuma ani gwe yavuma nogamba buladi jaka n'olyanga naye kikutteko jaka yavuma wa gravity jaka yatunka ne pressure abo nabawagira anga kinkutteko ekya pressure ekya mama gravity kiki kyosobola omugamba nga muvubuka munno ntenyiza omugamba jaka there is life after TikTok mangi babaddewo naye nga there is life omaliriza kino ate nga abantu bajja kukola ki bajja kukyawa ate nga wandibeetaaze mu maaso so ebintu by'okuvuma si ebituwa fame waliwo ekintu ekyatusoyitamu nofuna fame okay bagenda kukola story mujja gisangayo ku mukutu bagwira bata bagiyita itsapu mujja gisangayo bagenda nyumyamu ebintu byavwe naye ngenda kusaba jakosibule abakulaba ffe tugende mu maaso abandaba bambi basibe bulungi basule bulungi omanyira vuma soko bavume sinza kuvuma kubanga wano bantu bangi abandaba kati sinza kuvayo neyanza nnyo mwana sodo okuddamu n'okyaza ku channel yo n'okyaza like nze gubalabanga omubi naye ate omwana soda n'ogamba yadde omubi naye ate asobola okukola ki ffe tuli bavubuka asobola omubulira n'akola ki n'akyuka nebaza nnyo bambi okumpa aka platform n'okyaza Kiki Gaza agamba ki? Kiki Gaza gyali talina buzibu. Baita wakola n'olubiri olulaba. Ennaku zino kati gy'okuba oluseke. Sikuba luseke just. Ayinamuko kasente nange kyakulya. Ononya kiddako. Nonya next.
aya basole banyabo omukulu bwate ebigambo byabeyogeredde alina TikTok account ye oba oyagala omuvuma tomuvumira eno genda ovumira eno oba oyagala omusonyiwa ekisoko osobola oteeka comment section oba n'omunoonyaako mbadde omwana soda mbadde mabega ga kamera n'ensonga kyemmanyi zitambudde malidadi saana Export TV tuli ku YouTube TikTok Instagram ne Twitter subscribing aweetaagisa following ne aweetaagisa video giweeka like Mukama Katonda omulungi abatukumire. Merry Christmas and a Happy New Year. Export TV to the world.